tuwandiikidde ebbaluwa yino ngetulagira okuteeka mu nkola ebyetaaga okuteeka mu nkola ng'etteeka bwe liragira. So of course tusuubira abataxi okubeera ne dustbins. Abantu baleme kutambula mu makubo nga oli ku lugendo ova wano ogenda Masaka nga tolina wosobola kuteeka Kasasiro. Ekintu si kizibu nnyo, osobola okufuna n'ekiveera, osobola okufuna ekiveera n'okiteeka mu taxi. Abantu basobola okukungaanyiza Kasasiro waabwe baleme genda mu kkubo nga bali mu kkubo batambula nga bakanyuga Kasasiro wabweru, because kikosa gavumenti. Tulina okusasanya sente nyingi nnyo okuba nga tukolektinga Kasasiro, ate Kasasiro ayinuna n'obutonde. So ekintu kiyamba ffe ffenna kama eno express penalty scheme etuyamba okuba nga tutangira abantu okukola emisango, ate tuba nga tulina kubatwala butwaze mu kooti all the time. Tubawa fine netusobola bwe bakkiriza nti fine tebagala gisasula bajja kusobola okugondera amateeka. Abataxi bagamba nti bwe banakuŋŋaanya Kasasiro tebalina bagenda kumuteeka. Yo okonye ku nsonga y'akaveera, olowooza omusirikale wa KCCA bano aba enforcement oba omusirikale wa poliisi yenna nsobola okukwata akaveera nenkamulaga nti mugende okuteeka Kasasiro wange nampuliriza n'ab'emmotoka za buyonjo nabo bakoneko. Of course akaveera kentoka kibeera kiri circular, because tuyinza kufuna akaveera kana ka bulijjo nogamba ogenda okukuŋŋaanyiza Kasasiro, because ekisookera akana ka bulijjo kanafu. Olina okufuna akaveera kalina geegi emala nga kasobola okukwata obuzito bwa Kasasiro nabeera mu motoka yo, naddala taxi oba baasi. Era supermarket nyingi zebutunda babuteeka mu dustbins so that basobola obujja mu dustbin nga dustbin ejjudde. So ekikulu kyetusobola okukolawo kubawa mukadde kusobola complying gula dustbins ezo okuziteeka mu taxi oba ne mu baasi, naye nga lyetteeka ligenda kuteekebwa mu nkola. Ebiragiro byafulumye nga 29 March ebbaluwa yazze wano mu Kampala Capital City Authority ngetugamba okuteeka mu nkola ebintu etteeka byeyagala tukole. Kasasiro owa taxi nze ow'emmotoka ntambudde naye ntuuse mu kibuga ngenda muteekawo. Of course kati nga KCCA tulina ebifo biri designated wemuteeka Kasasiro. Kati omuntu okuzimba n'ozimba nga weetaaga okuba nga okoze environmental and social impact assessment n'otagikola ojja kusasula up to buwumbi 6 buwumbi. So ekya taxi oyinza okiraba ng'ekinene, okuzimba mu lutobazi ojja kusasula up to akawumbi kalamba. Okay, so ebintu actually buwumbi 3 ng'ozimbye mu lutobazi. So taxi ekaaba naye nga sente ezigenda okubeera charged ku corporate bodies n'abantu aboonoona ebintu ebirala ebyonoona obutonde nyingiko nnyo okusinga n'ezo taxis abataxi zebakaaba. Ate ne million 6 ze zaawaggulu ezisembayo osobola okuba charged from $10,000 up to $1,600,000 kisinziira. Kati tukuwa notice emirundi 2 oba 3 nga totereera oyamba okusobola okwambuka ku sente zaawaggulu. Omuntu wa bulijjo twogera ku bammotoka, twogera ku bataxi, abaloole, ababodaboda, ate bano abantu abalala bano tulaba mu maduuka, si buli dduuka era olaba mu miryango egimu ebiveera obiraba. Abantu bano ababulijjo atambula n'akacupa ke naye agendera mu kiwendo oba etteeka lyajjiridde bammotoka bo. Kati ab'ebizimbe bw'obanga olina amaka g'olina n'oleka Kasasiro wabweru n'omusula wabweru ama tomukunze bulungi mu container osasula obukadde up to obukadde 6 ifayindi ogyokuwa. Ebizimbe bino ebinene byolaba mu kibuga nga arcades, again okusula Kasasiro mu arcade ojja kusasula up to $1,600,000. $1,600,000 ezaawaggulu. Okusula Kasasiro ku nguudo mu mifuleje again maximum fine $1,600,000 maximum. Jjukira okusula Kasasiro mu migga, mu nyanja,
wanjita kigino mu myala osasula up to million 6 okanyuka kasasiro wabweru w'emmotoka nga tolina dustbin osasula up to million 6 ne million 6 zezaawagulu zisembayo waggulu. So bw'obanga oyinza okuba first time offender bayinza okusajja nga maybe emitwalo 10 naye bw'okiddamu emirundi n'emirundi nga ne fine zeeyongera waggulu. Strategy ki gye mutaddewo okukwata abanamenya etteeka lino nga nze ndaba tewali busobozi bugenda kuliteekesa mu nkola? Obusobozi bujja kubeerawo because kati abanaawulira obulumi nga tobakutte naye bwe tuba tukutteyo 10 abalala kijja kutangira abalala okugwa muki okutwala chance okukwatibwa. Kati neme genda ku gazeti nga abantu betuyita ba inspectors. Kati ba inspectors abo bajja kubeera n'obuyinza okusobola okugaba notice ezo. Si buli omu ajja okuba nga asobola okugaba notice ezo. Abantu balina okuba gazetted by name. Naye abakozi baffe bajja kuba balina okuba gazetted by name. Only police, I think, n'abakozi ba NEMA be balina automatic rights to okugaba notices.